Okay, Alan Cruz, Mr. Handsome, and I believe me, celebrity track, we shall be where your celebrity will be. Unakorale Trine Grace Khan, very smart in red. Shades ayambadde za red. Esimu ata covering a red. The My God, the beautiful Grace Khan akagato wansoba mukalabye simanyi. Performance ngaze ntunuulidde akagato ko ka baby. Okakasa. Ng'onyumye nnyo. Thank you, darling Alan. Ani akambaza olunaku lwa leero? Mami, nyambali yako Julius's boutique. Okay. Yes, Isangira Wakaliga. Yes, on the opposite Toto. Tebaseera. Natete Wakaliga there. Of course, Tebasera. Okay. And buli muntu yena yagala okunyuma ngo yagala okubeera owakabi, of course, oyina kuyitirako ku Julius's boutique. I know he's even watching right now. And his phone number is 0706 64 36 06. Julius Boutique. Yes, Julius's Okay. boutique. My boutique. O performance ennyimba zibadde nga ttaano. Where to get the energy? Of course kyenteekeddwa okukola kubanga siri mutunzi w'amatooke era ndi muyimbi. Yeah. Wanje Grace. Alan siri mutunzi wa mu katale. Amaanyi olina mangi, you have the energy. Your Yasobola. performance and your performance on stage ya nnungi nnyo. Thank you, darling. Kojja Kitonsa akufuuya emitwalo oba nga 3 ne tugamba maama. Kyateekeddwa okukola munne bw'obeera n'omuntu wo ng'omuwagira. Omuzaamu amaanyi. Yes, nange nsanyuse nnyo bambi. Is it a must nti buli woolaga Kojja Kitonsa mutama mulina tamala Kojja Kitonsa ku gaali abayaaye babatya bayinza okutwala? Okay, no, I have a team. Kitonsa events erimu abantu bangi. Kakati gwolabye mulaba nnyo Kojja Kitonsa naye mbeera n'abantu nga Wooden ababeera eri ku DJ's box, mbeera n'abantu. It's a team, mbeera n'abantu nga Arafa. I have a team, yes, bangi ne basigenda kumenya kubanga bo tobafokasingako Alan era ofokasinga ku Kojja Kitonsa. Kojja yalinamu akasente. Tunagamba. Kakati oyina ekintu kyo performance ng'ozina n'abawagizi, nkulabye ozina n'abawagizi bo. Yeah. Kiwa kifaananyi ki eri abayimbi abalala? Kirungi nnyo. Buli wase abawagizi bambi babeereyo wansi ng'aleeyo wansi bambi ng'agamba ne omwana oyo Grace Khan bambi oba nsobola okumukwatako kitegeera tuli bantu ba bulijjo. Yes, we are celebrities. Nete tekitujja mu musayi tulina musayi gwa blue. Of course omusayi gwaffe gwa red. Yensonga lwaki tuba twagala nnyo connectinga n'abawagizi baffe. Kubanga abawagizi we batali, of course tulina kye tuli. Kyokka abawagizi babeerawo batwongera amaanyi, batwongera power, batufuula abaakabinza abawagizi be banfudde ekyendi ssaawa zino. Oba onvumye, oba onjagadde, oba oyogedde ekirungi oba ekibi, byonna mbyetaaga lwa nsonga. Tosobola mmanya bunafu bwe buli singa obeera na sayidi emu yokka. Omwaka guno okoze ennyimba mmeka? Omwaka guno nkoze ennyimba oba 3. Nkoze ennyimba 3. Ki ekisinza okutunda omwaka guno? Kisinza okuntunda. Nakola oluyimba lwa darling oba osanga kisinza okuntunda. Love ya Kojja Kitonsa ne Grace Khan wamu ne birthday. Oh yeah. Yes, anti engeri bannayuganda gye baagala ennyo. Those things. Maybe nayo yantunda and I thank God that I met him. Yes. Kubanga singa saamu meetinga oba osanga Amawulire okoze ga mirundi 2 guno omwaka. Waliwo aga Jovan Luzinda, waliwo aga Kojja Kitonsa. Mu kulaba okuko. Amawulire gano galina kigakolera omuyimbi. Galina mutama nnyo kyegakukolera lwa nsonga. Bw'otabeera na news, people will not talk about you, you get. Kyokka abantu we bakwogerako, weeyongera abantu n'abadde takumanyi, yeeyongera okuba ng'akola ki? Ng'akutegeera. Oyina oluyimba lwa Darling, Yeah. olupya. Let's talk about the new song Darling. Lwayimbidde Kojja Kitonsa, video yafulumye. Saaluyimbidde Kojja Kitonsa. Oluyimba lwange olwa Darling ne video yawedde. Egenda fuluma nkya. Naye naluyimbira abawagizi bange. Abantu bangi bali mu love. Bali mu love, you get. Kati omuntu ne ku mikolo nawa abantu beewana ne bagamba nti gy'osaba kyenja okuwa Darling okitegeera. Kitegeeza oluyimba lwa buli muntu lukwata ku buli muntu okitegeera. Buli muntu ali mu love agenda kwetaaga okugamba nti Alan ky'osaba kyenja okuwa Darling. Kitegeera. So it is for all people. Atanaluwulirako. Yeah. Muwe chorus bwetambula. Ky'osaba kyenja okuwa Darling tomagamaga baby nze nsumulula osuna. Oh darling, na bwe nsiba n'ensula ng'olinange gye nsula
simagamaga bubu oh darling. Nenga ebigambo byoyimbye muno oluyimba wabiyimbye nga biringanga ebiva ku ntobo y'omutima mu maanyi wakati era abantu kyovudde laba bagamba nti Grace ayinza okuba yayimbiddeko ja kitonso bakulimba mbu waliyo omuyimbi ne waba yeebuzaabuza atya ayimba laavu nga tabijja ku mutima. Buli muyimbi yenna wansi w'enjuba olina kuyimba kakati tugende tuyimbe walumbe ezaaya. Of course buli muyimbi ayimba laavu aba bijja ku mutima. Toyinza mmala gayimbira bafaani bo kuyimba kumala. Of course fenna buli muyimbi abijja ku mutima olwansonga baagizi baffe ze sente zaffe oba tabeerawo tetuliiwo ani andala tuwagira miti. November eno birthday yo eri mu November 22nd tufaananya birthday. By the way, my birthday means I'd even forgotten. Yeah. So tufaananya birthday 22nd. Grace weetegese otya? Neetegese kusala cake ne Alan Cruz. Okitegedde? Aba. Kadde mwako bakategera bulungi nnyo be. Kye neetegese kusala cake ne Alan Cruz ku celebrity track. That is all. Kojja bannange wanditukoledde ka surprise bid ne kabanga akaffe ke twakuwa embeera n'ekyuka. Ate kati surprise bagisaba. Ate nze musabye ajja gitegeka mpite nga tomanyi era sijja kugamba. Akolere kojja kitonsa badde nsaba okolere Alan Cruz surprise birthday nzije ndya ku keeki yammwe. Nzije ndya ku keeki ya Alan. Okay. Yeah. And your last words? My last words about my fans. Amalungi mwebale kunjagala. Mwebale kunfula kyendi. Mwebale kuwagira Kitonsa Herbal Group. Mwebale kuwagira Kitonsa Events. Omwo mwendi nga Grace Can. Mwebale kunsitula. Mwebale kubeera baka. Mwebale kulaba celebrity track. Mbebaze ntya mikwano ndeke ntya. Yes, tewali muntu ali perfect. Ffenna tulina obuzibu bwaffe ng'abantu. Naye mbadde nsabe wasobye musonyiwe. Mutereze akuba owuwe akuba awumbirira. Ogenda kuwagira bebweru nga Grace Can ndi wano. Manyi ngenda bayimbira nina obusobozi mbaagala nnyo mikwano. Grace Can yemmwe Grace Can. I love you so much. Munigos tokyaliyo. Jendi. Wanji? Ngenda n'ennyimba. Ogenda n'oyimba? Yes. Nenga saa zino oli mu Kitonsa Event? Yeah. Woli signed? Yes. Nenga eri waka? Waka. Suppose oyimbayo. Nenga nze ndi muyimbi wa Kitonsa Events. Okay. Yeah. Tweyanza nnyo Grace Can. Thank you so much too. Alan Cruz, Miss Handsome Celebrity Track, gena maso oberengo subscribinga, oberengo nyumirwa celebrity gossip. Onako lwaleero tubadde ne Grace Can wano ku show ya mwana mulenzi Mbazira Tone okuva e Masaka then ng'akola olugendo lwe okujja e Kampala. Alukoleddwa wano ku Afro Club kyali wajjala we tubadde olunaku lwaleero. Kitonsa Events, koja Kitonsa, nyongera okutegeeza nti big up to yourself. Alan Cruz, Miss Handsome Celebrity Track, subscribe, devotion camera kwali bulungi nnyo. Nanga Alan Cruz, Miss Handsome. We out here. Bye-bye.